Tubaniriza nate program Akeezimbira lunaku olwa mukaaga saawa zino zennyini tuli mu byakuzimba. Omanyi ebiseera ebisinga abantu bajja ne bazimba amayumba gaabwe naye n'otamanya bintu ki byakuteeka mu nnyumba zo. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira machines ezikoleddwa wano mu Uganda naye ate jjukira olwaleero ngenda kuba mbatuusaako omwami ye machines ziri wano asobola okukolera wardrobe mu nnyumba yo, asobola okukolera kabada z'oteeka mu kiyungu kyo, oba asobola n'okukolera ekitanda ekirungi ekiwedde naye nga machine ziri wano. Amanya gange nze MAGGIE munzikirize nsinkane omukugu akunnyonnyole akawonvu n'akagga ebintu bino babikola batya era bintu ki ebyenjawulo bye bakola mu factory eno. Tovaawo. Ebyenkulaakulana mu mawanga bikyukakyuka buli kaseera okusinziira nti ensi z'e Bulaaya zituwa ebyokulabirako naddala mu nsiike y'ebyokuzimba nga bangi abazimba batumwa ebyokuzimbisa okuva wabweru w'eggwanga okugeza nga China, Dubai, Thailand n'ensi endala nnyingi. Mu mbeera eno amakampuni ag'enjawulo gagguddewo enkola ey'okukola ebyokuzimbisibwa mu ggwanga wano wennyini okusobola okutuusa empeereza ey'enjawulo mu kuzimba. Ebintu nga kabada, wardrobe, amasa g'omufumbiro, enzigi n'ebirala bingi bikola wano kati mu Uganda okusobola okukendeeza ku ngendo bannayuganda ze babadde batindiga okugula ebintu wabweru. Ng'ebibadde bibatwala bannayuganda wabweru okugula bikolebwa wano mu ggwanga nga kino kigendereddwamu okutumbula bannayuganda n'okwagazisa bannayuganda okugula ebikoleddwa wano nga nabyo bya mutindo nga omukugu Godfrey Onyangole bw'annyonnyola wammanga. Nga bwe nabalaganyiza nti ngenda kubansinkana omukugu ono bamuyita Godfrey Onyangole agenda kuba akunnyonnyola lwaki tolina ku importinga bintu ebimu okubijja e Bulaaya oba mu nsi endala ez'enjawulo okubireeta wano. Ayina machines agenda kuba akubuulira machines zino ziyinza kukolera zitya nga ekintu kyo okyagala. Nkwaniriza ssebo. Nange nkwaniriza ma. Nze gonyaniriza oba nze nkwaniriza? Nkwaniriza mu kifo kyange. Okay, nsaba oyanjulire omulabi wa Akeezimbira omubuulire biki by'okola mu kiti kyo. Omulabi wa Akeezimbira, omulabi waffe omulungi wa Bukedde TV, tukwaniriza wano ewaffe ku Velax. Nze mwami Onyangole Godfrey, musajja wa Kabaka naye ate ndi muteeso. Njagala obatusaako amawulire amalungi ag'essanyu wano ge twaleese mu Uganda. Abantu abasinga obungi tubadde tufaabina ogenda mu nsi z'ebweru, e China, e Butuluuki n'ewalala yonna nga tujjayo ebintu ebikozesebwa mu nnyumba. Katugambe omuzungu kye yandiise kitchen cabinets oba box obeera mu biyungu byaffe, wardrobe, ennukuta zaffe zino ze tukozesa mu kulanga bizinesi zaffe ez'enjawulo. Ennukuta kwe gatwaleese ebyuma ebikwanguyiriza oba okukolera ennukuta esobola okulanga bizinesi yo ne weeba kiro ne weeba misana ng'eyakaayakana baziyita 3D. Ebisenge nga uwandirabye oba katugambe Bukedde. Bukedde TV omuntu yenna waba ayita kukuba alaba ng'ekigambo Bukedde kyakaayakana. Nga tetunaba kutuuka waawo katusookere wano ku by'omu kisenge. Bwe tumala ku by'omu kisenge wali ebuddako ojja tuba otulaga ate ebigambo ebyo bye tuteeka ku bizimbe byaffe, kampani zaffe ez'enjawulo. So mbadde njagala otulage machines zino zikola ki ddala, kiki kye zikola okusinga? Omulabi wa Akeezimbira yenna osinzidde okubeera ng'otulaba ekintu ekikolebwa machine wano tugezezaako kulwanyisa butonde bwansi
kwegamba abantu bangi batema emiti ne bakolamu embaawo ne bakolamu ki baagala okukola ebintu by'omu nnyumba oba emmeeza oba ki naye ffe twafuna tekinologiya okuva e Butuluuki nga okwata ebitittiriri ne bifumbibwa tulina abamu ku bapatanazi baffe betukola nabo e Butuluuki abatufumbira embaawo zino ne zivaamu kye bayita MDF board. Ng'embaawo ezo bafumbye mu kiki kye bafumba ekyo okuvaamu kwegamba bakwata ebiti omuntu byandigambye nti exactly ate ne babifumba mwatu ne luvaamu olubaawo olugumu ddala. Olubaawo olwo lwe tuleeta wano mu Uganda ate ffe ne tukozesa mashini zaffe zino gye bayita CNC machine neno machine ne tukubamu design. Mashini zino zikola ki? Zikubamu kubi design oba ze zikola olubaawo luli? Kakati olubaawo lujja luwedde lujja luli mu futi 8 ku 4 ne tubanga olubaawo lujja lufaananako bwe luti maama wange. Kati bwe lujja bwe luti luba terulinaako kintu kyonna olulabira ddala nti lubaawo olwo tululeeta kuva Butuluuki okwanguya emirimu kubanga wano tetunakuleeta kyuma kikola lubaawo luno. Kati bwe tulutuusa wano eno mashini gye tukozesa ate mwatu okuba mu design. Simba wakati ogenze koko mu kyalo nolaba zino embaawo zino ziba ne munondoza mu ebiri nga basaza mashini nga babajja ababazi era olubaawo lwe babazizza obubazi tesobola kujja wano ne ntuteeka ku mashini eno ne lunkolera ekintu kyenjagala. Lusobolera ddala naye ensonga eri emu olubaawo olwo smoothness oba obutereevu bwalwo terufaanana nga lubaawo lwe tujje bweru lwe bayita MDF board. Luba lubaawo ddala nga kwegamba terulina kwegamba n'obwokwatako bwoti tewali wantu kiba kiti kwegamba nga kiri awo kiseerera buseerezi. Naye wano local carpenters oba bano abakozi b'embaawo abawano tebasobola kuwawula lubaawo luno ne lufaanana nga bwe lufa exactly. Ate nga mashini eno bwe mba maze okuleeta olubaawo luno ne ndutuuza ku mashini eteekamu kye tuyita design gwe yonna gy'oba olowoozezaako n'oba oyagala kuba mu linnya lya mutabanyiwo nti Anderea era olikubamu bulungi ng'okozesa mashini eno weba birthday oba oyagala kukola effumbiro lyonna nti in loving memory oba ekijjukizo kya bali ku ddembe kyonna ekyuma kino ekikukolera mu butuufu bwakyo era mu butereevu bwakyo ne tukolera oba luggi oba kitanda kisinzirira aba hoteeri ababaagala ebitanda nga kati bwe nandikulaze ekimu ku kitanda kyetukola wano nga ffe tetunaba kutuuka ku kitanda ye maama nandyagadde nnyo manye wardrobe zino eziri mu bisenge njagala nnyo bwe mba nzitunuulidde kubanga nzirabyeko bwe mba nzitunuulidde bwe nti ŋŋamba oba lubaawo naye ate nendaba nga siki nga si lubaawo njagala manye akantu ako ke bateeka ku lubaawo luli ne luvaamu wardrobe gye njagala. Kati olubaawo olwo tulwambazaako kye tuyita PVC material. PVC ze zino material zolaba wano zenandikulaze zonna nga boziraba tuzijja Butuluuki. Eno PVC material ebeeranga ya plastica. Kati olaba luno eno material eno emanyiddwa nga PVC efaananira ddala olubaawo lwa mahogany. Kati olubaawo PVC eno gye tutuuza mu mashini yaffe eno ate eno eya CNC ne lufumbibwa ne lufuuka nga buggi oba amazzi mu sekondi nga 5 nebanga lumaze okwambazibwa ku lubaawo. Kino tukyambaza bwambaza kuli mashini eri nedduka okusinziira nti ekozesa computer nejja nekifumba bulungi nekyambaza nekisobola okuvaamu. Kitegeeza okufumba bwe kiba kifumbiddwa kiba kifaanana kitya ng'obuugi nga kiri awo kireberalebera nekireberalebera naye ate nekikala mu sekanda ng'emu kwegamba olubaawo lwo lubeera lukalu nga olulaba wano bwe ruti nga bwonna lulabye wano bwoti. Naye kati bwe tumala oduteekako design wali ate tugenda ne tufuuyira gamu bwe tujja ate e Butuluuki ataliimu muno mu ggwanga
ne tumufuira bulungi mu dakiika ng'emu ne tululeeta ne tulusuuza kuno. Kati oyo gaamu bw'omala okwambazaako olupapula lwaffe luno ku mashini, bw'omala okwambazaako olupapula lwaffe luno gundi ndeeteraawo akaso kwegamba tumala oddutuuza kuno nga bwewandirabye wano bwoti, kati ne twambazaako. Girasitulamu awo, gulawo awo, girawo ddala, ne tusika kino ne tukyambaza kuno bwe tuti. Olwo bwe tumala okwambazaako ne tusibawo bulungi nnyo ne kinywera nga bwe wandikirabye awo bwe tutyo. Kati bwe tumaliriza ekyo olwo ne tusetinga kompyuta yaffe eno, ekyuma kyaffe kino ne kijja ne kyambaza bulungi akasuswako okwo. Okitegedde mukwano? Tosobola kinkolera kati? Nsobola okikukolera. Soko simuliro ogyeko kali akabaawo akataliiko nanka. Akasigaddewo kalekeko. Mwami Godfrey. Yes ma'am. Okyateekateeka bino tulage buli kimu bwe kitambula. Omulabi wa Akeezimbira okujjukizaako omwami ono oyinza okwebuuza ali mukola ki? Mukwano tugenda kukola wardrobe, ndowooza tugenda tuba tukola oluggi lwe tuyinza okuggala mu kisenge kyaffe mu kiyungu n'ebitanda byonna tugenda kuba tubiraga. Naye katuveeko mu kuwumula katono tukomewo tukyagenda maaso tuvaako.